America chika olwaleero Mande ku Lwomukaaga twawumula ku ssomero neba alumni ba Vienna ne batukolera akabaga akanene dina nange ne kankuuma nga nkyali wabweru after midnight naye nga pulaani yange nali mmaze ogikola nti oluba okuwumula ku ssomero kugenda ku faamu kutandika kukola silage wante. Bannaye kati wano tuli mpitawo ku Balugwala wano mu Lusanja nabalaga nga nzijawo ekisagazi nga nsimbawo emiti nga nsimbawo ne kasooli nali ntudde mu kati kali kati bannange bw'oba ojjukira nze nyinza obutajjukira naye ndoza gyandira emyezi 3 kasooli wuuno tumugjawo. Alhamdulillah rabbil alamin. Ensimbe yange ya kasooli olwokubanga mba ngenda mujja mu mmere ya bisolo nsimba kumu si followinga gali mateeka agaabwe simanyi fuuti 2 ku 2 naye nze ne neesiga nti kasita nnina ente zange zirina manure. Mwalaba bwe naleeta bumanyuwa wano nenjiwawo obumotoka obwasukka mu 15 era results muziraba. Eminwe gya kasooli mugiraba gyonna minene buli wookwata wonna eminwe gya kasooli mugiraba. Kati ekyo kyekigendererwa ekirimu kyembagamba nti bannange tulimenga bwe tulunda. Bw'olimanga olunda osobola okubaza ebintu bingi kubanga oba olina obusa manyiwa gw'oteekamu. Era abantu abagenda okulimira wana nti nze bwe mmala okujja mu bwe biti nga mpa abantu b'ekyalo. Abantu b'ekyalo bagenda okuyoola wano ekijanjaalo kubanga ekifo kyonna nakijjuza manyiwa. Naye ninayo akantu ak'enjawulo ke njagala okubaddiramu nga nakabategeezanga. Ti bannange tukozesenga ebyobugagga byaffe bulungi. Wano emyaka 3 nasimbawo ebisagazi nembiriisa ente zange paka bwe byatandika okukendeera output neŋŋamba kambijjewo kansimbewo kasooli naye nabalaga nti nsimbiramu omuti gwa kalitunsi. Olunaku lwensimba kasooli lwensimba kalitunsi kati emiti girabe. Emiti ogiraba? Emiti nga bwe gulaba bwe gukuze ne gutuuka wano kirina ekigendererwa kye kitutegeeza. Gigino gigenda gigoberegana gijo girabe. Emiti gikula. Bannange yabagamba nti nno kalitunsi wabeera tewadda kintu yabalimba. Ebintu by'ennaku zino byakuliikiriza. Kati okalaba bwe kawanviiridde bwe kati olunajjamu bwe nti nga nteekako ka NPK ne DAP ng'omuti guno gutandika okuwaga. Era bwe banajjiramu ebijanjaalo byabwe ab'ekyalo sizoni y'ekyalo nga tokyalina kyoyinza kusimbamu kirala. Bannange mutegedde formula eyo nti okubeera n'ejjinja limu n'okuba ebinyonyi 3 abaali bagamba n'okuba 2 baali tebamanyi. Nze wano kasooli nzijamu omuti guuguno ate n'ente zange eri zeeyagala. Tuwano kasooli abasajja bange oba banaakola batya kuba mbataddemu bbidi zagenza okwera ssaawa emu ng'ekikomando kiyingidde okuba kasooli twadde tetunnamutandikako. Naye kati bakasomba essaawa ziri meka ziweze 4 naye bakasomba emmotoka zisomba loole zisomba 2 kubanga buli ddakiika 15 loole eyingirayo buli ddakiika 15 loole eyingirayo eri tractor n'ekuba. Tugende tulabeko ko wali eri ku Settimba. Wano bulijjo wempita ku Settimba nawe era tuli mu kyalo Lusanja ekiyitiramu ddala ne kigenda eri mu Ndiba. Kati wano nawe era nabalaga nga tusimbawo kasooli n'emiti abasajja bange abo abaalina obuveera. Kati wuuno tumugjawo
kati ennimiro za kasooli nina 5 eri wali ku Balugwala tubadde kati wano ku Ssettimba wawe tugenda ogende wamu kuba luguudo then tugende ku Gammega waliwo eri Enkulagirire then tulooke tugende e Makukuba. Kati ekyo kigenda tutwalira bbanga ki nga tukyatema kasooli nga tukola ne silage. Ebintu awo nze binnyumirira neesekeramu. Kubanga ebintu bw'otandika obiteeka mu kyemba ng'obitambuliza mu mbeera gye biteekeddwa okubeeramu, owulira ng'akaseko kajja kokka naturally. Naye ebimu ku byebuuzibwa nti omuntu atuuka atya okutandika okusengeka ebintu bw'atyo. Bannange kiva ku kumalirira, naye ng'omalirira n'obusobozi ng'obulina. Kati emmotoka yiiri yakatuyitako ndowooza zitwala eddakiika 10 we zinaamalira olwaleero nga buli mmotoka esombye obumotoka 25 ng'eri Chopper esaza. Naye kati abantu bava ku ki? Obumalirivu obwo ate ne bateesigaliza information eyo. Kino bannange kankiddemu ti enjawulo ya Muhammad Kakikka ye omuntu akulaga okuva ku siteepu esooka. Wano nagulawo ku mwami bamuyita Ssenfuka, nagulawo nenkubuulira ettaka nalifuna ntya, nendikozesa ntya, nenditeekako ntya, buli kimu nenkikulaga step by step. Nesikoma kukulaga kantu katini bwe kati, nenkulaga aerial drone picture obunene bw'ekintu. Kuba abantu abasinga bwe baba batunnyonnyolako partly. Kubanga osanga balina ensonga lwaki tebalina kwennyonnyolera kumalayo. Naye kati bannange nze kiki ekinneekubisaamuko nti eno information eri classified. Ensigo nazigula wali waffe Nakifuma, maniwa mujja wali, abaana baye benkozesa bano si bagwere, kati bano bagwere. Kati eno kampu yawe eno yayikombani. Kati kampu eri wano wonna wano yabagwere. Kampuni eri bali Balugwala. Kati tugenda ate osisinkane kampu endala. Kati abaana bano n'obawa emirimu, lwaki information eyo gihidinga? Kati kasooli bwe muzze wano simutunze. Era bwe tunaava wano nga nkutwala gye ŋŋenda omukoleramu silage w'ente zange. Kikyawo obligation kye nnina, kikuuli kyawo kye nkoze. Awusanga abantu kye kibagaana okuwa information in full. Bannange waliwo ekimenya amateeka. N'ogula ettaka lyo nga tolibbye, n'oleeta abaana b'eggwanga n'obakozesa n'otakozesa byuma, n'obasasulanga, n'osimbamu ensigo ng'ensigo zigula kwammwe. Sibimportinga, nze simportinga bintu. N'oleeta manure gw'oggye mu nte ezo n'oteekamu, n'okungula kasooli wo, n'omutwala n'omukolamu silage, n'oliisa ente ezo. Tugende awalala. Eminwe ogiraba? Eminwe ogiraba? Kati wano tuli ewa Mukuba luguudo. Wano waabaddewo katanka, okajjukira kaali katanka akaali wano. Waliwo omwami omu yabadde alina crane, yandeetedde tanka yange eya liters 2.5. Ne mugamba engeri gy'olina crane eriyo katanka akali eyo ke nali nfukiriza nenkamuwa. Omusajja yadde takikkiriza naye yankubidde essimu, yanneebazizza nnyo. Wano wabaddewo katanka. Ne bannange olaba okukola emirimu. Tunuulira omusooli bannange oguli wano. Tunuulira omusooli oguli wano. Singa nti mbadde ngenda mukaza bukaza nga wakulyamu buli, kukolamu mmere ya kawunga. Kasooli naalibadde nina ttani mmeka?
kati gwe tunuulira yeekaazi wano 15 zonna nga zibumbiridde kasooli ekika kino kyonna. Ate nze bwe gamba eka eyange bwe gamba ekaazi 10 ez'abalala balamu nga 15 kubanga nze nsimba kafukunya, nze nsimba kufuna silage nga mungi. Naye era na wano era omuti guuguno mweguli omuti guuguno mweguli. Nze sigwa step nti ate kasooli yansala yakola atya. Omuti mweguli. Kasooli wuuyo mutune bannange okola emirimu nga weewaddeyo nga kirungi ate n'osharinga ne banno. Ndaba bannange abasharinga nga information yonna eri guarded. Ayagala okusharinga oba baba baagala likes oba baagala. Nze saagala likes, nze saagala kutunda, nze saagala kubajjamu abandaba, saagala kubajjamu ssente. Era ku luno silage wange sigenda kutundako kubanga eri mashini eri empya ekuba ka silage kabanga leero kayitirivu obulungi. Njagala luli zaali zirya piraawo, kati ono agenda kuba biriyani, piraawo wa biriyani zigenda okulya. Tugendeko eri emakukuba ku liri Lugogoma. Kati wano olaba mulimu n'ekkubo. Wano we wali Lugogoma Makukuba kwentambula ku byalo ebiwera. Wano wentema n'ensimbira emyaka 2 kasooli omulaba wuuno. Ono naye wuuno atuuse wuuyo. Omulaba atuuse. Bannange n'ennyongera okukkaatiriza ensonga gye nnabagambanga, ensonga y'ettaka. Ddala ettaka kintu kikulu. Abamu abasinga bali mu real estate mu kuzimbako mayumba. Mamadi Kakiika nze najja nanjiriya ttaka tulikozese. Bane bwe nali ngambaga nti nze leto gundi omwezi gutuusemu 28 sibutegeera. Kino kye nali ntegeeza nti nze bwe mbeera n'ettaka lyange nga ndikozesa bulungi nnyo nange nsolooza. Kati laba bulabi kalitunsi wuuno. Eno emiti gikuze kalitunsi wuuyo. Omulaba kalitunsi wuuno. Omulaba emisooli giigino. Emisooli giigino kalitunsi wuuno. Mulaba nsinga obuwanvu. Omulaba kati kasooli olunaaba okuvaamu ng'omuti guwaga. Waniyo yayimba abangoba bakongojja. Nze sirina bangoba, nze njigiriza buyigiriza bantu. John dda watuufu kalitunsi wuuno omukwate bulungi. Tobeera awamu omulaba kalitunsi. Nali musimba wano juuzi ng'abantu balowooza nti nsaaga. Naye n'eminwe gya kasooli giigino ssebo sembera. Eminwe gya kasooli giigino gisembera. Eminwe gya kasooli giigyo ogiraba? Eminwe gya kasooli ogiraba? Giigyo. Naye bw'ogyokoma okweyongera munda jangu. Eminwe gya kasooli ogiraba? Naye ne kalitunsi omulaba. Olaba kalitunsi bw'abanga ali mu kasooli nga wateekerako ekigimusa. Olaba kalitunsi bw'agobagana ne kasooli. Kasooli taba na buzibu. Kasooli naye akula. Wuuyo. Kalitunsi omulaba bwansinga obuwanvu. Olaba bannange omusajja ono ddala bwe yajja okutusomesa tutegeere enkola ya ssente. Olaba omusajja ono bannange
teyajja kufuna likes abamu bampita TikTok. I don't like it. I'm an educationist. Okubanga, I used that channel. I'm not a TikToker. I'm not an influencer. Gundi, influencer takulaga nti ebintu babikola bwe bati tunuulira. Neeri yonna yonna nga bw'ogenda. I'm an educationist. Nze ate sibalagaako buwugiro. Nkulagira ddala ekintu mu bulamba bwakyo. Kati nsaasiramu John. Nsaasiramu nti weebaka kakiika weebaka. Kuba kati gwe teebereza eka zino ezisukka mu 100 zonna kasooli nga atuuse okolamu silage. Kyekyo kati tugende ku gye bamukolera. Kati bannange mbalaze eri kasooli gy'ava. Nabalaze wano system engeri gye tumukolamu. Ffe kasooli tumukubira ku ttaka ddala lyennyini lino ttaka. Tumukuba ku ttaka kwennyini. Naye ettaka erya bulijjo twalijjako ne tutuuka ku luyinjayinja lwe lulinga seminti. Naye amazzi gonna ge tugenda okuyiwamu ne microbes bigenda kuyitamu. Kati emirundi giweze nga mbalaga engeri gye tukolamu silage ono. Naye mbazizzaayo n'ensooka okubalaga ku parent root kasooli avaawa. Kati kino mukiraba. Kati lengera. Kati nja kubalaga nga tuyiwamu microbes, tuyiwamu sukaali gulu, tulooke tubeekinge keeke yaffe. Naffe twagala kwefaanaanyirizaamu bake for me. Kubanga akola keeke ez'akabi. Naye naffe ente zaffe zirinanga okumanya. Ti Mukama waffe alabika ayitako mu Bake for Me Institute. Kuba babekinga keeki bulungi. Naffe wano tugenda kukola chicken biryani. Waluli zalinga zirya pirao masala. Naye kati mashini mpya ekuba akantu nga kaakabi nnyo zigenda kuba tukolayoko ka chicken biryani. Naye nga kali baked bulungi nnyo. Kyekyo bannange kyembadde nga mbayigiriza nga mbamalirayo nze ekyenjawulo kyange kyekyo mbamalirayo. Kyekyo